Akabaga kana abakozi ba Parliament bakategeka buli mwaka okwezi obujja. Omugenyi omukulu kaleera akategekeddwa mu lujja lwa Parliament. Abadde omumyuka wa Speaker Jacob Oulanyah nakubiriza abakozi bano obwanga okuboolekeza ebyo byabaleeta baleme okutunuulira ebirala ebiyinza okubajja ku mulamwa. We must remember the call we have in this place. Abakubiriza okukola nga tebeeganya. Have you given your best? Or have you given just enough to keep you in employment? Omubaka omukyalo wa Kisoro Rosemary Seninde naye akabaga akeetabyeko oluvannyuma bayimba ennyimba wamu n'okuzannya emizannyo. Oulanyah ne Seninde oluvannyuma bawadde abakozi abasinze ku bannaabwe ebirabo okubasiima. Ebyo nga biri bityo bannakibiina kya NRM Essembabule beegattiddwa akabayizi b'amasomero ne bayisa ebivulu okwetoolola ekibuga nga bajaganya olwa kkooti ensukkulumu okulangirira nga Pulezidenti Museveni bwe yawangudde omusango ogwatwalibwayo mu nakisinde kya Go Forward John Patrick Amambabazi. Bakulembeddwamu abakulembeze ba NRM ku mitendera egy'enjawulo ng'omuwanika wa NRM Essembabule Enedi Nankonda asabye Dr. Besigye n'Amama Mbabazi bakkirize ebyava mu kkooti. Mbabazi kye yali asuubira si kye yafuna. Mbabazi Katonda amanye emitima. Beegattiddwako munnamagye Kano Stephen Gava era nga ne RDC Essembabule Henry Baguma asomozza abawakanyi emirimu gya NRM. Waliwo alina abaana be nga 6 oba 10 naye nga tasobola kubatuusa w'abatuusizza. Peace Navuga ne Maria Nakyeno bakusakidde guli lino Club KD TV.